naye guno gwakusatu. Simanyi mufuti lwaki omulundi guno bagiyise mega. Simanyi abaana bano lwaki dalusu eno omulundi guno bagiyise mega dalusu. Naye katusuubire nti eneefuukira ddala mega. Okuŋŋaana kikulu kuba omuntu abaako na bingi byeyeeresa okubeera ng'akuŋŋaana mu kifo kino. Naye oluvannyuma lw'okubeera nti ovuddewo wakuŋŋaanye wazze watendinze, obuufu bw'ebyo by'oyize ebyakuleese bye bukulekako kikulu nnyo. Kuba ndowooza ye thamara, ye fruit, kyekibala omuntu kye yandibadde ava nakyo mu kuŋŋaana kwe. Kyolina kyoyize ne kikukyusaako n'otasigalanga atalina kyayize. Nze nno omulundi ogwasooka naweebwa obuvunaanyizibwa bwa kwogera ku nnyambala. Ennyambala y'omusiraamu. Omwaka ogwaggwa nempeebwa obuvunaanyizibwa bwa kwogera ku muzadde n'engeri gy'ateekeddwa okuyisibwamu. Ndowooza bwe gutyo bwe gubadde. Nabadde wa kubuuza nti emirundi ebiri nasomesa ku ki, naye ekyo nkibataasizza nekyeyogerera. Ndowooza mufunye obutebenkevu. Si bwe guli abayizi bakalubirirwa nnyo okubabuuza, era abalivaamu abamu bagamba nti bandibadde bakyasoma mpaka ne leero, naye bwe bijjamu ebyebibuuzo naga nti kabagira babeera awo. Mukkirize ennyongereza teba ntono, saate era n'oweemu akoomera. Naffe tubeeko n'ennyongereza entonotono Allah gy'anaba atusobozesezza okubeera nti naffe tubaako ne that small contribution ku kubeerawo kwa dalusu eno. Okusooka Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okubeera nga tumutya mu buli kyonna kye tukola ne kye tuleka. Ekigambo kitegeeza mu bufunze okufaayo okumanya biki Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era ebimusanyusa. Oluvannyuma lw'okubimanya omuntu ne yeefubako okubeera nti abikolerako, n'ekigendererwa ekyokubifunamu empeera n'okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saateera ku sayidi endala kitegeeza kufaayo kumanya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, ebimunyiiza, bye yaziiza. Oluvannyuma lw'okubimanya omuntu n'alwanyisa omutima gwe naye yennyini ne yeefubako okulaba nti abireka, kuba ategedde nti eyamutonda abigaana era bimunyiiza. N'okwewala ekyakikola lwa kwewala busungu
na bibonerezo biyinza kuva eri oyo eyamutonda Allah amuziyiza singa naagenda mu maaso n'okubikola. Ekinaveewa Allah subhanahu wa ta'ala mu buteekomako ku ebyo byatuziyiza kibeere olwaleero ku nsi oba mu kabuliyo oba ku nkomerero omuntu talina busobozi busobola kubeera nti abistandinga asigala nga ayimiriddewo singa Allah subhanahu wa ta'ala anaaba nekyaleese kyonna. Kale omuntu agwana okumanya ebyo Allah byatayagala byaziyiza neyeefubako okubireka asobole okubeera ewala n'obusungu n'obibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kireetera okubeera nti mwana wattu ebyo bw'abanga alina kyagenda okukola amale kwetunulamu nekyagenda okuleka amale kwetunulamu. Tulina omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah gwe yatutumira abeere nga atuyigiriza ekinene n'ekitono, era mu butuufu talinaayo kinene wadde ekitono okujjako nga yakituyigiriza. Bwe kiba kirungi n'akitukubiriza, bwe kiba kibi n'akituweewaza era n'akitwekesa. Olunaku olwaleero mukkirize tutunuulire ku kyengera kyekiyitibwa ezzadde n'omuntu akolagana atya nalyo era aliyisa atya. Ezzadde oyita omwana. Lwaki njogedde ku zadde olwaleero? Lwaki njogedde ku mwana? Olw'ensonga nti omulundi ogwayita nayogera ku muzadde. Twali tuyimiridde ku sayidi y'omwana nga tumulaga omuzadde ateekwa kumuyisa atya. Olwaleero katuyimirire ku sayidi y'omuzadde nga naye tumulaga omwana. Omwana agwana kumutegeera atya era agwana kumuyisa atya. Tuli wamu? Ng'oyimiridde awo tewaliwo ali wano okuva ku mufuti ojje kunza ayogera abaami n'abakyala okujjako nga ffenna tuli baana. Olina gy'oli nga tebakulabanga muntu mulala wabula ng'oyo akulaba ng'akulabanga muki? Ng'akulabanga mwana. Saate era abatudde wano bayitirivu nga mwana wattu balina ekyo kye twogerako kye bayita omwana. Alinayo omwamulina abalina ababiri walillahi alhamd, waliwo n'abasukkawo buli omu yamanyi baalina. So waliwo n'abatalina naye basuubirwa okubeera nti bajja kufuna. Mu maaso awo wetulaga si wawanvu. Bw'abeera muwala ali eyo oba mukyala oyinza okwesanga olwaliro talina zadde naye nga mwana watta oluvannyuma lw'omwaka ojja kumusanga ng'alina bebi. So omwana kigambo kya bbeeyi, kigambo kikulu. Omuzadde yenna ateekwa okukitunuulira n'okumanya omwana kyeki era obusiraamu bumulambika butya. Omwana nga yenzeera yeggwe eri oyo akuzaala, era omwana nga yoyo gw'olina kugwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa. Omwana kitundu ku muntu. Omwana
kitundu kukiyitibwa omuntu, saate omwana kitundu ku busiraamu n'okuyimirirawo kwabwo. Era omwana kiyite ezzadde kitiibwa kya busiraamu. Omwana kitundu ku buntu. Buli muntu yenna okujjako nga mulwadde, okujjako ng'ali abnormal, aba yeetaaga omwana. Kyewuunyisa okulaba omwana omuto nga naye yeegomba okubeera n'omwana, bw'amubulwa ne bamuwa ddole, kuba mu biseera by'abaalimu aba tasobola kubeera nti afuna omwana, naye omusanga nga akutte ekyo kyayita omwana, era ng'obwongo bukkiriza nti oyo mwana we. Nina akawala akate wange, naye engeri gye kakwatamu ddole waako ekwewuunyisa, nga mwana wattu katuuka okumwambula obugoye n'omusanga ng'ali mu bbaafu ng'akukakasa nti ayoza bugoye bwa mwana we. Naye ng'ayoza bugoye bw'omuntu omukulu, obugoye bwayoza bwaki bwa ddole, naye ye obwongo bumukakasa nti oyo mwana. Abawala abo abakuze, omulembe gugenze gukyuka mu bukyusi, naye babega wetuvuddeko nga mwana wattu batebenkera n'okufuna nabo biddole bye batuuma erinnya lya teddy bears nga bibabeera kumpi. Osanga omuwala mukulu ng'akiweese mu mugongo ng'atambula mu kkubo era ng'ali happy, ekimumekinze happy teddy bear. Erimu mugaso ki? Eri mu kifaananyi kyaki? Kya mwana. Allahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala, omwana kitundu ku muntu, ky'oba olaba nti atulaga nti zuyina linnaasi. Allah atuga nti omuntu yenna mu ebyo Allah bye yamuwundira akiyitibwa omuntu, yawundibwa okubeera nti ayagala hubbu shahawaati mina nisa, kyeyazzaako walbaniin, be baana. Kitegeeza nti omwana kitundu ku buki? Kitundu ku muntu. Omwana kitundu ku busiraamu. Amaanyi gaabwo ogenda kwago mu maaso n'ekitiibwa ky'obusiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava atukubiriza nga tugenda okuwasa, n'atukubiriza kuwasa mukyala gw'olabamu ng'akyalimu amaanyi n'obusobozi obusobola okubeera nti asobola okuzaala. Kyava tugamba nti tazawwaju alwaluda, tazawwaju alwaluda. Abavubuka mmwe abatannawasa, omulembe gwe tulimu tubalaba mu mpapula z'amawulire nga mwana wattu osanga omuvubuka nga omukyala gwalonze luwedde ku mpagala, takyali mu ssuubi nti asobola n'okukola kutya, asobola okuzaala, naye osanga omuvubuka mwana wattu gwasazeewo gwalonze. Olwaki? Olw'ebyo bye yeeteekako. Njagala omukazi ng'alina ssente ze, njagala omukazi nga yazimba, njagala omukazi ng'alina emmotoka, njagala omukazi oyo ow'engeri eyo ateekwa okubifunira mu kiseera nga takyali mu sayizi ekola etya, ezaala, ate gwe gw'ogenza okunoonya. Tazawwaju alwaluda. Omusiraamu awasa mukyala, omukyala omuvubuka afumbirwa mwami nga ddala asuubirwamu ezzadde, kubanga kijja kutuuka ekiseera nga bali bombiriri nga mwana wattu okusoomoozebwa ku balina mu maka kwakiyitibwa ekintu eki mwana. Gayinza n'okufa
amaka ge mwayingiddemu bw'onoogayingiramu nga teweegenderezza gasobola okufa olw'okubeera nti omwana akyabuze mugo. Gwosobola okubeera ng'okyali comfortable, ng'okyalina essuubi nti mukyala we anaazaala kiseera kikyali kitono, naye ettaabu neesibukamu relatives aga nti yoona awezezza emyaka 2 gwe tutalabako obuwufu, ye wangeri ki? Basobola okuteekawo force ebakaka n'okwawukana olw'ensonga egi tebalabawo ki? Tebalabawo mwana. So ng'ogenda okuyingira mu bikwatagana n'okuwasa, ekyo oteekeddwa okubeera ng'okiteeka mu bwongo ti ono gwe ŋŋenda okufumbirwa, ono gwe ŋŋenda okubeera nti mpasa ddala asobola okubeera nti omwana mumufunamu. Kireeta embaliga mu maka. Omusajja omuwala omuto gw'owasizza bw'awangala naawe emyaka 2 ku 3 ng'alaba tebikola bulungi, tebitambula bulungi, asobola okufunayo ebweru omuntu amukozese ng'asinziira mu maka go. Oba oliawo omwana kabuze mu maka kamufunewa, amufune ebweru, kale anaamubala nti waawaka asobole okunywererawo, naye nga tabaddeewo mu kwekonsoolinga tikirabika omwana akyakoze atya, akyabuze mu maka muno. So please, omwana kitundu ku muntu, kitundu ku musiraamu yenna ng'agenda okuwasa ateekeddwa okukitunuulira ng'oyo gwagenda okufumbirwa oba gwagenda okuwasa ng'asuubirwamu ti mwana wattu kino kinaavaayo. Mbaka yatuwa ensonga mu maaso esukka kufa ababiri abagenzi okuwasaŋŋana n'okufumbiriganwa n'okubeera awamu. Yagamba nti fa inni mukathirun bikum al-umam yawma al-qiyama. Nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekibiina kyange kijja kufuna ekitiibwa nga kinene ku lunaku lw'enkomerero, naye nga ekkubo ekitiibwa ekyo kigenda kuva mu kubeera nti abantu bawasa ate ne babeera nga bafuna ezzadde oluvannyuma lw'okubeera bombiriri. Omwana, it is a gift, kirabo. Omwana kirabo. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa gw'aba ayagadde. Omwana kirabo ekyebbeeyi owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa gw'aba ayagadde. Ate Allah akituweera mu ngeri za njawulo. Engeri Allah mwagabira ekyengera kino ekyebbeeyi akigabira mu ngeri 4. Buli lw'otunuulira omwana mutunuulire ng'omutunuulira nga kirabo from Allah subhanahu wa ta'ala. Owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti lillahi mulku samawati wal ard, lillahi mulku samawati wal ard, obuyinza obwekomeredde obusalawo kyonna ekitambula ekikolebwa mu ggulu ne mu nsi bwonna bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti yakhluqu ma yasha, mu ngeri eyo mu buyinza bwe atonda kyonna kyaba ayagadde. Naye Allah atugamba nti yahabu, hiba kitegeeza gift. Allah agamba nti yahabu, awa ekyengera, awa ekirabo gw'aba ayagadde. Akagambo ako kokka ke kakutegeeza nti omwana kirabo kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'amaliriza n'atuwa emitendera mwagabira ekyengera kino, n'atugamba nti yahabu liman yashaa'u, awa gw'aba ayagadde ekyengera mu zadde inaatha, ng'ekyengera kyamuwadde ky'abaana nga babuwala.
okusaala kw'omuntu ezzadde ery'obuwala oba ery'obulenzi wadde ng'omuntu akiinako contribution asobola okugezaako bw'abanga Allah akkiriza nga yateekateeka nti ajja muwa ekyo asobola okukituukako ng'abayahudi bwe bajja ewa mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bamubuuza nti tubuulire omuntu omwana abeera atya omulenzi ate abeera atya ow'obuwala naye ebyo byonna nga bikoleddwa byonna biteekeddwa kutuukirira kusinziira ku nteekateeka yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asigala akirinako upper hand kyava agamba nti asalawo naawa ekirabo omuntu nga kyazadde nga lyabuwala. Waliyo abantu ng'ayina abaana abasukka mu omu abagenda mu 5 naye nga bonna bawala. Osobola okubeera nga mu famire muzaalibwa nga bwe muzaalibwa naye nga mwenna mu maama wo ne kitaawo nga mwenna muli bawala. Saate era wayahabu liman yashaau adhukur, ate waliyo Allah subhanahu wa ta'ala baawa ekyengera ky'ezzadde nga abo bo yasalawo kubawa zadde lya bulenzi. Osanga omuntu ng'ayina n'abakyala abasukka mu omu mu 2 naye ng'abaana bonna bazaala babuki ba bulenzi. Bw'atyo Allah bw'aba asazeewo yagamba nti aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, ate waliyo Allah baawa ekirabo ng'abawadde ezzadde n'amuwa ab'obuwala n'amuteeramu n'ab'obuki n'ab'obulenzi. Waliyo Allah bw'awa ng'amutabikidde mu baana be n'amuwaamu ab'obulenzi n'amuwaamu n'ab'obuwala. Egy'emitendera emeka? Ekirabo kino Allah akigaba mu ngeri 4, mu ngeri 3. Eyokuna ndala esooka Allah akuwa ezzadde ery'obuwala, eyokubiri Allah akuwa ezzadde ery'obulenzi, eyokusatu Allah atabikira gw'aba asazeewo okutabikira n'amuteeramu ab'obuwala n'ab'obuki n'ab'obulenzi. Omulundi ekyokuna Allah yagaa nti wayaj'alu man yashaa'u aqiima, ati Allah afuula n'asalawo okumma gw'aba ayagadde nga tajja kumuwa abeere wa buwala wadde ow'obuki ow'obulenzi wadde omutabikira, nga tajja kuba na mwana mu nsi muno. Abantu abasinga okumanya ebyengera bya Allah beebo Allah ate baatabiwadde. Asinga okukakasa nti mwana wattu omwana kirabo ye muntu Allah ate gwafudde omugumba. Abagumba be bamanyi value y'ekiyitibwa omuki omwana ne bw'aba atya ne bw'aba omu atambula n'akola kyonna ekisoboka mpaka lwatuuka okukakasa nti mwana wattu oba oliawo ye Allah yasalawo nga tajja muwaki, naye ng'ate ababalina babeetwalira nga bwe baagala, babalaba nga kya bulijjo. Ewa kitange anzaala maama wange gwe mpita maama mukulu, ewaka ewa taata wange teyazaalawo mwana. Saate maama anzaala yajja luvannyuma ate n'azaalawo abaana abasukka 10 wa ana minhum, naye nga bombi bali ku mwami omu, neerengera ono Allah tamuwadde ate ono amuwadde more than 10. La yusalu amma yaf'al, tabuuzibwa Allah subhanahu wa ta'ala agabanya bw'atyo. So ezzadde bw'olirabanga ng'olina omwana omu, olina abaana 2, manya nti wa gifted. Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ekyebbeeyi
lifaanaganye litya tebeeranga nsonga gy'oli wabula okulaba obulabi kuki ku mwana. Waliwo abantu abalina embeera embi ey'okubeera nti balaba bubi senga Allah abawa abaana nga babuwala so nga ate be yasookeddeko waggulu. Allah yagamba mu jahiliya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanatandika kusomesa society eno Busiraamu abantu ab'omulembe ogwo Allah boogerako nayaga nti wa idha bushira ahaduhum bil untha, Allah bwe yawanga omu kubo omwana ow'obuwala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, walabanga omuntu nga yeekabye olw'okubeera nti mwana wattu Allah amuwadde mwana wa buki wa buwala n'ava mu mbeera ng'asobola n'okubeera nga yeekweka ku bantu min suui ma bushira bihi, era bwe yasalangawo ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, bwe yabanga ng'anaabeera naye ng'alaba alina ekintu ekimufuula owa wansi asaala atya omwana ow'obuwala. Obusiraamu bwe bujja ne bukyusa entegeera yaffe abasiraamu, tuteekeddwa kulaba omwana ow'obuwala nga tumulaba ng'ow'obuki ng'ow'obulenzi, nga mwana wattu abaana bombiriri tubatwala nga babbeeyi nga kyengera gye tuli. Omwana ow'obuwala ng'ovudde kubeera nti abaana bombiriri wa buwala wa bulenzi, gwe Allah bw'aba akuwadde omwana ow'obuwala ate mwana wattu obusiraamu bumuwogerako binene. Obusiraamu bumuwogerako binene, oluusi byoyinza okusanga ate naye bimuweyawulidde nga Allah teyabyogera ate ku wa bulenzi. Ekyokulabirako omubaka yatugamba sallallahu alayhi wasallam ti man ibtuliya mu hadithi ng'aginyumya ate mukyala Aisha radiyallahu anha agati omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man ibtuliya min hadhihi albanati bishay'in, man ibtuliya omuntu yenna Allah gw'aba agezesezza bishay'in n'ekintu kyonna min hadhihi albanati mu baana bano ab'obuwala, Allah n'abeera nga akuwadde mwana wa buki wa buwala, yagamba nti fa ahsana ilayhinna, omuntu n'alongoosa eri omwana oyo ow'obuwala, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kana lahu sitran min an-nar, omwana oyo ow'obuwala gw'olongoosezza gyali nga Allah amukuwadde, omubaka agamba nti agenda kubeera jjiji, Allah lyagenda okukutangira nalyo ku muliro gwe yawma al-qiyama. Bw'onoonya hadithi efaanagana bw'etyo ng'eyogera ku mwana wa bulenzi eyinza okukubula. Akyogedde ku muwala yekka ti Allah senga awa omuntu yenna omwana ow'obuwala n'alongoosa gy'ali awaliwo kasitopova fa ahsana ilayha. Abantu bangi abaana baabwe ab'obuwala tebalongoosa gye bali, naye omuntu Allah gwawadde omwana ow'obuwala ateekeddwa okulongoosa gy'ali. Guno gwe mulembe gwe nalabyeko nga n'ebipande biteekebwa mu bantu, ng'abantu balina drive gye baagala okukola ne bateekawo b'emisinde nti bagenda kugulira baana b'abantu ba buwala nga bagenda kubagulira pads.
nenabako abantu nga mwana wattu bagenze ku kitundu nga bakuŋŋaanyizza abantu bawa abaana ab'obuwala pads nga n'abaana nabo basanyufu naye nga abazadde baabwe mulimu n'abasiraamu nga mwana wattu abaana baabwe tebabagulidde pad. naye bw'obuuza nti padi ya sente mmeka bubeeramu 6 ku 7 bwe mbaseerabidde naye buli wakati wa 25 obwebbeeyi ku 13. naye omusajja omusiraamu fa ahsana ilayha, osangayo omusajja omusiraamu nga kino si kitundu mu byalowoozaako nti omwana we yeetaaga paadi. senga n'abaana abala mu nsonga ennaku 3 ayinza okwetaaga mu paketi obutamalaawo 1,000. nekireetera omwana ow'obuwala omuzadde ekyo tekitutte nga nsonga n'omusanga ng'omwana w'omuntu anoonyezaayo omusajja anaamuwa obuseete obunagula paadi. naye bwe kituuka ku basajja abazadde abasajja ebyo tebiri nayo, tekiri mu byalowoozaako. naye omubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye nti fa ahsana ilayha kanat lahu sitra min annar. naye bw'omusanga ng'alina byakola akugamba nti naye akolerera kuwona muliro gwa Allah. omwana we ow'obuwala Allah yemutera waka n'amumuwa omu babiri nga engabo egenda okumuwonya omuliro gwa Allah agitaddeawo naye nga si byaliko. nasalullah alafwa walafiya. حديث رواه البخاري ومسلم. حديث عندنا يا أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس قام عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من عال ومضي النار لا جاريتين أبانا أبو ولا بابي بابي وبس بابي نيك ستوريرا على جاريتين نوريرا أبانا أبو ولا بابي حتى تبلغا mpaka lwebakula jaa yauma alqiyama ana wahuwa kahatain. mpaka agamba sallallahu alaihi wasallama nti oyo agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nange Muhammad nga tulinga engalo zino ebbiri. ondur kyengera kya mwana kya buwala kijja omuntu mu kukirabirira n'okukifaako n'okulongoosa gye kiri kisembeza omuntu yauma alqiyama ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. mufuti ekigambo ekyo mbadde nkimanyi kumulekwa mpaka lwe nakisanze ne ku mwana ow'obuwala, kubanga mulekwa omubaka ye hadithi enjatiikirivu nti omuntu yenna ana wakafiru lyatim kahataini fi ljanna. naye subhanallah omubaka agamba nti n'oyo afa n'alera n'alongoosa eri omwana ow'obuwala abaana ab'obuwala babiri mpaka lwe bakula, ekyo kigenda kumusembeza okumpi n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. walhadithu rawahu al-imam Muslim. lafdhu ya at-Tirmidhi yabwe yali ayogera aga nti omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam ati man ala jariyatayn, omuntu yenna alera n'alabirira abawala ababiri dakhaltu ana wahuwa aljanna kahataini. omubaka aga nti si kubeera bubeezi fembi ku lunaku lw'enkomero, wabula ejjana tugenda kugiyingira babiri, nze n'omuntu alera n'alabirira n'afaayo ku baana abawala bameka? abaana abawala babiri. hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhuma endala agamba sallallahu alayhi wasallam ti ma min muslimin teriyo musiraamu yenna lahu ibnatani
lahu ibnatani aina abaana abawala babiri. Ani wana aina abaana abawala babiri? Wanika ku mukono tulabe. Ma min muslimun, tewaliwo musiraamu yenna lahu ibnatani aina abaana ab'obuwala babiri fayuhsinu ilayhima nabeera nga alongoosa gye bali bombiriri ma sahibatahu ebbanga libamala nga bali naye au sahibahuma illa adkhalatahu aljanna mpaka gati illa adkhalatahu aljanna okujjako ng'okulabirira obulabiriza abaana abo ab'obuwala ababiri Allah bakuwadde bagenda kukuyingiza ejjana. Kikuyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. حديث يا عبد الله بن عباس وجدس أنقاق رواه الإمام أحمد وابن ماجه نابل لا يقول الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح نبو جدس أنقاق صحيح الترغيب والترهيب. يا أبي سعيد الخدري أتينا يتشوغر بلالا ومبقى صلى الله عليه وسلم وجاقت نزار بانا بابو ولا ومبقى قامت من كن له 3 بنات من كن له 3 بنات omuntu yenna senga abaalina abaana ab'obuwala basatu au 3 akhawati obanga alina bannyina basatu obanga alina bannyina bameka kiregeeza bano si bw'obazaala wabula ozaalaganwa naki ozaalaganwa nabo au 3 akhawati oba abaana ab'obuwala basatu nga bannyoko agamba nti fa addabahunna bwe mala yakendeezaako naga nti au bintani au ukhtani bw'oba tolina basatu kale olina babiri baana bw'obo babuwala oba bannyoko yagamba nti fa addabahunna n'obateekamu empisa n'obateekamu empisa n'obakuliza ku mpisa wa ahsana ilayhinna n'olongoosa ne gye bali obamalira ebyetaago byabwe bw'omala okubakuza bwotyo yaga nti wazawajahunna n'okomekkereza ng'obafumbizza yagamba sallallahu alaihi wasallam yaga nti falahu aljanna omuntu akoze ekyo alina ki Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumusasula jjana. Ezadde kyengera ezadde kyengera kirabo okuva eryani okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala libeere lya buwala oba lya buki lya bulenzi. Abantu bayisaamu amaaso ne balaba bubi abamu ne boona okuwakuwala ne bafuna kuwala olw'ezzadde ery'obuwala olw'obutamanya value na bbeeyi ya mwana ayitibwa ow'obuki ow'obuwala. naye yensonga lwaki tujjeeyokko ku bimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulaga ebyebbeeyi ku mwana ow'obuwala. abazadde abali wano nammwe abaana sekisi y'omwana bw'ejjulukukako ematalinga kitono gye tuli wabula omwana obulongoofu bwe kyekikulu. omwana w'omuntu omwana ayitibwa ow'omuntu oba wa buwala oba wa bulenzi si ensonga enkulu. n'obungi bwabwe nabwo bujja luvannyuma naye ekikulu ennyo omwana wa buwala oba wa bulenzi obulongoofu bwe. omwana ayitibwa ow'omuntu ye mwana omulongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala
atunyumiza ku mukyala ayitibwa Hanna. Mukyala bamuyita batya? Hanna. Oyo ye maama wa Maryam. Hanna ayagala okubeera n'omwana, era bukeera ku makya ng'afunye olubuto, naye omwana ow'obulenzi nga ye obwongo bwe gwe businga okwenyumiririzaamu. naye Allah subhanahu wa ta'ala amunyumyako n'agamba nti falamma wada'atha, nga tannatuuka ku wada'atha, omukyalo oyo yeegombanga omwana we abeere omuwalimu. kyova olaba nti yakwatanga ku lubuto n'aga nti rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. ayi Allah wange, omwana ono neeyama mu maaso go, kino ekiri mu lubuto lwange kibeere nga kinaaba kiweereza kyo. Nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala obeere ng'okkiriza omwana ali mu lubuto lwange abeere ekyo bw'olooba omumpadde. kiruka ekiseera amuzaala, naye bw'amuzaala ebigambo bino bikulu. Allah agamba nti falamma wada'atha, bw'amuzaala qaala, agamba nti rabbi, mukama wange Allah omulezi wange, inni wada'tuha untha, omwana gwenzadde wabuki? Wabuwala. olowooza lyali ssanyu oba kwali kunakuwalamu? inni wada'tuha untha, Allah wange omwana nzadde wabuwala. namuga nti walaysa dhakaru kal untha, naye omwana ow'obuwala tafaanagana na wabulenzi. balina enjawulo zaabwe. ekitonde ekikyala kirina enjawulo ku kitonde ekisajja, fawaariq. naye yatebeekera n'oyo gwamuwadde Allah. namuga nti wa inni sammaytuha Maryam, naye ono ye wange. kkiriza oyo Allah gwakoze atya? awewali arida bilqada wa qadarillah, osiimye okusalawo kwa Allah n'okugera kwe, akuwadde wabuwala. naye wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim, ono wange gwompadde muwala, naye munkuumire Allah omwesambye shaytan. ne bw'alibanga wakuzaala gwalizaala, tunuli omwana gwasabira, yakamuzaala naye asabira n'ezzadde lyalikola atya? lyalizaala. Allah aliyesambye shaytan. Allah agati fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, Allah yakkiriza edduwa y'omukyalo oyo enzikiriza ennungi. era wa anbataha nabatan hasana, era n'amumeza emmeze ennungi. omuntu yenno ezzadde Allah lyakuwadde lyoba okkiriza otebenkere nalyo, oliteekako amaanyi, olisabire okuva lw'olizadde. ekyokubiri, olirere mu ndera, oligende nga likula, naye ng'endera engeri gy'oligireramu nga hasanin, nga nnungi. Allah gati wakaffalaha Zakariya, mu ndera ennungi, emikono omwana mwakulira gimatalinga kinene. kaffalaha Zakariya, omwana ono Allah omuddu kwamusabidde, Allah amwesambye shaytan, yamugjawo n'amutwala mu mikono gya nabbi Zakariya mwaba akulira. gwe omusajja olwaleero atunuulidde ekyengera ky'omwana, oli muzadde wa ngeri ki? engalo zo zikuliramu omwana wa buwala oba wa bulenzi? naye ekyewuunyisa, omwana abadde bw'atyo, maama we gwagambye nti inni wada'tuha untha. Allah subhanahu wa ta'ala amutunyumizaako oluvannyuma lw'emyaka
nga Allah amwogera kunagamba nti ya Maryam bamalayika bamugaa nti ya Maryam owange gwe Maryam inna Allaha astafaki Allah akulonze ikhtaraki Allah akulonze mu bakyala bonna wastafaki ala nisai alalamin nakusukulumya ku bakyala b'ensi omubaka agenda omwogerako mulembe gwaffe ng'atugamba nti kamula min arrijalu kathir walam yakmulu min annisai illa arba'an abakyala abatuuka ku piik ku top ku nkomerero waggulu w'okusinza Allah mu basajja bangi kuba bannabbi bonna bali mu basajja naga nti naye mu bakyala tebajjula kutuuka ku topu ya kusinza Allah mu bakyala okujjako abakyala bana naye Mariyamu teyabuuka mugabo ogwo ali mu abo abaagufuna maama wa Mariyamu asobola okwejjusa okubeera nti azadde mwana omu Mariyamu maama wa Mariyamu asobola okwegomba nti senga nzirayo nezaala omulenzi nga gwozadde afaanana Mariyamu la wallahi obulongoofu bwe n'embeera ye emalira bumaliza omuntu okubeera nti abeera contented ne gift gy'alina naye nga mwana wattu ate yabuwala Allah yewunyisa teyali ayagala ow'obulenzi ate ow'obulenzi yamuleetera mu bazzukulu n'amuweera mu bazzukulu n'amuwa Isa omwana gwazadde ng'ate nabbi n'abeera ng'alina omwana we ow'obuwala nga ye mwana ate n'amuleetera omuzzukulu ng'omuzzukulu nabbi ng'ate ye mulenzi oyo n'omuteeka ku mabbali n'oleeta Nuuhu alayhi salaam ate ye nga wa mulenzi Nuuhu alayhi salaam atuuka ku mbeera y'okubeera nti emulembe gwe gugenda kuzikirizibwa wasna'i lfulka bi a'yunina wa wahyina kola eryato okusinziira ku directions ne directives eziva ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'okulaba ng'akulaba by'okola bw'omala teekamu bw'otaddemu byonna biwedde we cut the story short byonna biwedde atuuka kubagendamu n'abantu ba famire ye mwebali agamba omwana ow'obulenzi amuga nti ya bunayya albanin be baana ab'obuki ab'obulenzi agamba omwana w'obulenzi ti ya baniya ya bunayya mwana wange ow'obulenzi eruka maana jangu weebagali jangu tugende leka kubeera n'abajemera Allah bagenda kuzikirira omwana yamuddamu mu nzira eyo eyaffe ekivubuka namugaa nti asaawi ila jabalin we otidde ki muzeeyi mazzi nja kuddukira ku lusozi yasimuni min alma gajja kunkuuma kuki ku mazzi conversation egenda mu maaso la asima alyawma min amri llah mwana wange va mu kusaaga tutunulira ono omwana wa bulenzi oli tulabye bwabuki wa buwala Allah teyamulinda kugenda ku lusozi aga nti wahala bainahuma almawju fakana min almughraqin yaleeta amazzi ne gamukuba n'abeera mu abo hala bainahu wa baina mashyihi liljabal ayagala okugenda ku lusozi Allah amazzi ne gamusalako mwana wattu n'amutwala n'amazzi n'abeera mubazikiridde kyenjagaddemu oluvannyuma omwana ow'obulenzi agenze qala nuuhu rabbi inna bni min ahli nuuhu agamba nti Allah wange omwana wange ono ow'obulenzi mwana wange ddala
ali mu bali be twakola endagaano ti ye bwe binajja ebyokuzikiriza abantu ba famire yange ojja kubataliza kati ate otutena omwana wange. Allah yamugamba nti innahu laysa min ahlika, awoteekangawokko ekigambo ekyo genda okyandalayininge. suratu madha Hud, innahu laysa min ahlika. Omwana oyo gwe gwogamba nti inna bni, omwana wange, Allah agamba nti innahu laysa min ahlika, oyo omwana si wuwo Nuhu. Senga yakirekaawo Nuhu yandibadde mukazi yayenda mwende tabanga Allah yamuwa n'ensonga namuga nti innahu amalun ghayru salih, si lwakuba nti si gw'omuzaala wabula ekimufuula okubanga si mwana wo emirimu gy'omwana ono, omwana si mulongoofu. Namunenya n'okuddayo okwasamya akamwa okumuga nti omwana wange. Kyava muga nti fala tasalni, siddayo okukiwuliriza ng'ombuuza ku ekyo ky'otayinaako kumanya, toddayo. Nuhu yakomekereza yeetonze naga nti rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu, naga nti wa illa taghfir li, nsonyiwa, wa tarhamni, n'okunsaasira onsaasire. Basiraamu, ekikulu ku mwana si buwala bwe wadde obulenzi bwe, si bungi bw'abaana, salahiyatu alwalad, salahiyatu alwalad, obulongoofu bw'omwana. It is what matters most. Obulongoofu bw'omwana. Ekibuuzo Umaru gwayogera, oli mwana ki eri abazadde abakuzaala? Gwe gwenjogeraganya naawe, oli mwana ki? Omanyi tusooka kulowooza ate ku ffe be tuzaala nga ffe twerabidde nti naffe tuli baana b'abantu. Oli mwana ki eri abazadde abakola batya? Eri abazadde abakuzaala. Ddala abazadde abakuzaala balina omwana nga yeggwe, oba ofaanagana n'abaana n'omwana wa Nuuhu Allah gwatabala. Lwaki asualu huna, lwaki omwana omulongoofu ye mwana, atali mulongoofu gw'omanyi bye wazaala? Olw'ensonga nti obusiraamu omwana alina ebintu bibiri. Omwana asuubirwa okubeera nti yagenda okugasa n'okujjuuliriza obukendeevu bw'omuzadde mu kuyitawo mu maaso ge yamutonda. Olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba nti byonna tubikola mu nsi, niye olunaku lwe lukera ku makyanga ofudde eddumba, idha maata ibnu adamu inqata'a amaluhu. Olunaku lwe lukera ku makyanga ofudde byonna bijja kukomaawo. Naye yalondamu ebintu bisatu agati mu nsi, ebintu bisatu bibadde bitutawaanya byokka bye tujja okusigaza. Bwe yatuuka teyeerabira wakati yagamba nti awaladun, senga yakikomyawo buli omu wandibadde okuba eya awaladun, oba okubeera nti yazaddemu, senga buli omu adduka agenda kuzaala.
abazadde 10 abazadde 15 senga bayita kuli naye nedda si bwe guli yamuteekako akakwakulizo naga nti awaladun salih oba oyo azaddemu omwana ng'omwana muki mbakakasa nti abazadde batuzaala ne bateeka mu nsi naye mulimu omuntu nga naawe weekakasa nti oli musege nawe wanyini nyini nga weekakasa ti oli mwana wa buwalaki oli mwana wa bulenzi mwana ki mumanyi okugamba ti naawe weetya onawe otuuka naawe mulinga okola otya naawe weetya natulaga emigaso omwana ono bw'anaabeera nga swale gyagenda okugasa agamba ti yad'u lahu omwana ono ajja kusabira omuzadde we omwana we yagamba ku Allah ti Allah wange taata musonyiwe Allah wange taata maama wange musaasire kuba abakumanye your weaknesses nze mmanyi maama wange obunafu bwe webuli n'amaanyi ge bwe gali naawe bwotyo bw'omanyi omuzadde akuzaala omwana bw'abeera omulongoofu kyekimuwa ebiseera byonna okubeera nti maama woono Allah wange maama wange Allah wange taata wange musonyiwe musaasire naye okyali mu bibyo owekiwa Allah yagamba mu Qur'an ti walladhina amanu abakkiriza wattaba'atuhum dhurriyatuhum biimanin omuntu omusiraamu n'azaala omwana n'omwana n'amugoberera ku busiraamu bwe ku bukkiriza ku kulongoosa owekiwa Allah yagamba nti alhaqna bihim dhurriyatahum abantu abo ab'engeri ebbiri ngenda kubasisinkanya n'ezzadde lyabwe musajja mulongoofu agezaako n'abaana be n'abalera bw'atyo nabo n'abafaako n'abateeka ku ekyo kyali owekitibwa Allah agamba nti abo ab'ekika ekyo ngenda kubasisinkanya yaqulu ahlu tafsir bagamba nti alhaqna bihim dhurriyatahum Allah abasisinkanya n'ezzadde lyabwe mu ngeri bbiri esooka owekitiibwa Allah agenda kubasisinkanya yawma alqiyama ulaika yadkhuluna aljannata abo bagenda okuyingira ejjana waman salaha min abaihim bw'oba oli mwana ng'ogiyingira n'oyo yalongoosa mu bazadde bo wa azwajihim ng'ogiyingira ne mukyala wo n'omwami wo yagati wa dhurriyatihim nga bali wamu n'abaana baabwe omuntu yandibadde n'essuubi ng'omwana afudde n'amuziika oba gw'ofudde abaana ne bakuziika kuba awo wetwawukanira oliddayo okusisinkana omwana wo gw'oziise omusajja wamuziika olinayo another chance eddayo okusisinkana muzadde we gwe waziika gw'otugamba nti omwagala nnyo abagenda okuddayo okusisinkana bateekwa okubanga abazadde n'abaana bwabwe bombiriri nga bombiriri baafaayo ne bakola batya ne balongoosa abo Allah bagenda okuleeta abagatte agati afamireyo yiiyo mugende mu jjana bayingira ejjana nga babagamba nti salaamun alaikum tibtum mirembe gibeere ku famire mmwe mwesiimye emirembe gibeere ku famire mmwe mwesiimye fadkhuluha muyingira ejjana nga mugenda gibeera mu lubeerera
fabaana gwe bwe weeraba Omar dumba ogenda kuddayo osinkane n'abaana bwo tuli baana bangeri ki eri abazadde batuzaala bo betuzadde bo bangeri ki tulina abaana bukakasa alhaqna bihim dhurriyatahum engeri eyokubiri omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa an laysa lil insani illa ma sa'a omuntu tagenda kufuna okujjako ng'afuna ekyo kyatakabanidde kyakoleredde yaqulu ahlul ilm bagamba nti walwaladu min sa'i alwalid walwaladu min sa'i alwalid omwana ali mweri ebitakabalibwa omuzadde eswala gyasaala owekitibwa Allah empeera zaawo omwana zateeka ku akawunti y'omuzadde bw'asaddaaka empeera zaafuna mu kusaddaaka omwana Allah subhanahu wa ta'ala zateeka ku akawunti yaki y'omuzadde buli kikolwa omwana omulongoofu kyakola kati alina omwana omu bw'aba bwafaanagana bw'atyo ate olwo alina abasatu nga bw'agenda okusaala dhuhuri nga n'abaana be basatu yenna gye bali nga bonna basadde dhuhuri ate olwo alina abataano bannange tubeere baana balongoofu tusobole okugasa abatya abazadde abakola batya abatuzaala saate naffe abaana baffe tubalere mu ndera eneebafuula abaana abalongoofu weetaaga omwana omusajja kyava ajje wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asitudde omwana omuto namuga nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah ali hatha hajjun omwana ono omutaakola hijja omwana ono omutaakola hijja omubaka namugamba nti naam omwana oyo akola hijja walaka al ajiru naye empeera za hijja ye zigenda ku akawunti yo empeera za akawunti empeera z'omwana omuto ebisiibo bye basiiba hijja gy'omukozesezza omwana w'omuto asoma Qur'an omwana w'omuto asaala esswala zonna bateeka ku akawunti y'abazadde ate Allah subhanahu wa ta'ala mugagga omwana beeyi naye kiyitibwa omwana ye mwana omuki omulongoofu beera mwana mulongoofu ogase bazadde bo naawe ataazaala abaana ababo naawe boozadde bw'oba ofubako obeere ng'obafuula abaana nafunye omwana yazze mu maaso gange bana basula beyasooka nga tumupe esimu ya seeka ne bagimuwa nanga tiseeka gyala kusisinkana omwana oyo Allah amusiime mwana muwala ekimuleeta mu maaso gange yawulira nti omwana yenna omuwala senga yeekuuma n'atuuka okufumbirwa nga mbeerera agenda kubeera nnunuzi y'abazadde be ku muliro gwa Allah ejja mumaaso nga nti seeka maama wange yandisappointinze nemubuuza kiki nanga nti nategeera ekigambo kino ku mubaka sallallahu alaihi wasallam paka ebbanga lino bweti bwefaanagana n'okusoomoozebwa kwepitamu neekuumye njagala bazadde bange bayitiremu awo naye ate nalabye maama wange ayinayo ate omusajja gw'abeera naye ate abeera naye fil haram seeka my efforts she has disappointed me. What should I do? Legera omwana yeekuumye takkiriza kubeera na musajja yenna mpaka lwalifuna omusajja amuwasa fil halal si lwakuba ye wabula akikola lwa maama we naye afunye okunyolwa ategedde nti ate yeeno yeekuuma ate maama we آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما.
omwana ekikula ky'omwana kwalite y'omwana kyekisinga okubeera ekikulu eri omuntu okusinga ekirala kyonna. Omwana buli wabeera nga mulongoofu kitegeeza kubeera nti musiraamu mulungi, takoma kubeera musiraamu wabula ng'agezaako okukola emirimu emirongoofu oba emirungi. Twetunuulidde nga ffeffe nnyini tuli baana ba ngeri ki eri abazadde baffe, saateera kyetuwa okusoomooza oba okusoomoozebwa kwabaffe betuzaala bo bano ababaana ba ngeri ki, naawe abalina olwedde olina baana ba ngeri ki. Omwana yenna atali mulongoofu abalibwa kitono n'obutabalibwa ddala ku muzadde we amuzaala. Allah tuyambeko tulongoosi. Case study teri yesinga ya mubaka sallallahu alayhi wa sallam kubanga yazaala. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kana abarru nnasi bidhurriyatihi. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yali asinga yeyasinga okulongoosa n'okuyisa obulungi abaana be. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam Allah yamugabira abaana ab'obulenzi basatu, nga n'abaana abo ye Qasim, Abdullah ne Ibrahim. Qasim ye mukulu era yensonga lwaki erinnya eryamuweebwa salawatu rabbi wasalaamu alayhi yayitibwanga Abul Qasim. Ye mwana w'omukulu, yamuzaalira Makka nga tannafuna na bwannabbi. Oluvannyuma n'azaala Abdullah. Ku nkomerero y'obulamu bwe, omwaka gwe yakoleramu hijja, n'azaala omwana ayitibwa Ibrahim. Abaana abo bonsatule ab'obulenzi bonna Allah subhanahu wa ta'ala yabamuggyako nga bakyali bato, era yabaziika akyali mulamu sallallahu alayhi wa sallam. Bwogenda okukyetegereza, Allah yayagala kukuuma nzikiriza yaffe. Bwe babeera nga abantu olwaleero omuntu yenna eyaliwo nga mukulu ng'alina akakwate ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabafuukira ekizibu n'ayonoona enzikiriza zaabwe, ate olwo senga omwana we ddala gwazaala senga yasigalawo. Abashiya n'ababafaanagana bakwata Ali radiyallahu anhu olwakakwate kaalina ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam, n'abaana Ali bazaala mu Fatima. N'olunyiriri olwo obusiraamu bwabwe kubwonoonekera. Embeera yandibadde etya nga Qasimu yasigala mulamu, Ibrahimu nga yakula n'abeerawo, Abdullah nga yabeerawo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala dhu hikmatin baligha, Allah yakuuma eddiini eno kubeera nti abaana ba nabbi sallallahu alayhi wa sallam ab'obulenzi bonna yabajjulula bato, era omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'abakola atya, n'abaziika. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam Allah yamugabira abaana ab'obuwala yamuwa bana. Tugambye nti Qasim ne Abdullah, Khadija yabazaala, Ibrahim yazaalibwa omukyala ayitibwa Mariya al-Qibtiyya. Mu baana ab'obuwala Allah yagabira omubaka sallallahu alayhi wa sallam omwana ayitibwa Zainab, era nga ye mwana ow'obuwala eyasooka okubeera nti Allah awa omubaka. Yamufumbiza omusajja ayitibwa Abul As mutabani wa Ar-Rabi'.
namuwa omwana ow'obuwala omulala ayitibwa Ruqayya ye mwana w'obuwala ow'okubiri. Oyo omwami ayitibwa Utba mutabani wa Abi Lahab yamuwasa naye namuta nga teyegaseeko naye. Oluvannyuma nno omubaka namufumbiza Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Uthman bin Affan yawangaala ne Ruqayya nasenguka naye nagenda e Habasha, ne bavaayo ne baddayo e Makka era ne basenguka bombiriri ne bagenda e Madina. Ruqayya yalwala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu mwaka gw'okubiri ng'ateekateeka ogenda e Badri, era n'aleka Uthman n'amukkiriza asigale emabega nga abudaabuda n'okujjanjaba mukyala we omwana wa omubaka sallallahu alaihi wasallam Ruqayya. Kulthum ye mwana w'obuwala ow'okusatu Allah gwe yawa nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya oluvannyuma lw'okufa mu mwaka ogwokubiri omubaka sallallahu alaihi wasallama yamufumbiza muwala we ayitibwa Kulthum. Omwana asembayo nga yabasinga okubeera nga ye muto era yasembayo, n'omubaka sallallahu alaihi wasallama agenda okufa nga waali n'abaana ba buwala n'abalera fa ahsana ilayhinna, n'alongoosa gye bali era ne babeera babbeeyi abaana abalungi. Ekisooka mu kulera omwana yenna abeere wa bulenzi oba wa buwala, omwana wo oteekeddwa okubeera nti omulondera erinnya eddungi. Bazadde baffe ekyo bakimanya, Allah basaasire. Ky'oba osanga nga ba Abubakari bangi mu mmwe, ba Umaru bangi mu mmwe nga nange ndi mu bo, ba Uthmani mwebali. Hatta n'erinnya lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakitaffe baalituuma nnyo. Amannya g'abannabbi ba Ibrahim bangi muffe. Abazadde baffe ku noleji yaabwe y'ebiseera byabwe ekyo baakimanya, abaana baabwe bwe baabazaala baabalondera amannya amalungi. Naye kyannaku mufti osanga omwana gwe baawa erinnya lya Abubakari, n'osoma ku Abubakari n'okyusa amaaso n'otunuulira ku Abu gwe Abu naawe weemanyi ti gwe Abu. Naye ng'omuzadde yalaba erinnya erya Abubakar nga talinaayo limutebeekeza nga lyo khalifatu rasulillah. N'otuuka ku Umaru n'omusomako n'ojja otunulira ku ba Umaru ffe nga shattaana enjawulo nnene wakati w'amannya gaffe ne bannannyini mannya bazadde baffe mwe baatubbula. Bw'oba n'okyali kwabo n'okyusa ogenda eri mu lutimbe, tuyitayo mu lubaawo, genda eri olabeyo ba Aisha, genda olabe ku Aisha baffe ne Ummul Mu'minin Asma'u Ummahatul Mu'minin, amannya g'abamaama baabakkiriza. Erinnya kitaawo ne maama oli baakuwa, ne bakuwa erya Zainab, ne bakuwa erya Aisha, ne bakuwa erya Fatima, ne bakuwa erya Asiya. Ne bwe bakutunulako bw'osoma ku Aisha n'osoma ku Aisha n'osoma ku Zainab n'otunuulira Zainab mwannyoko. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Embeera ate naffe kwe tukyali era naffe kwe tuzaalidde. Mwana wattu naawe ozaala omwana n'onoonya erinnya nga mwana wattu bw'oba olimu obusiraamu, erinnya eryo lisigala likyalina tuumu, likyalina obuwomerevu gy'oli. Toyinza butatuuma ku mannya ago, bw'otaatuuma ago onootuuma ani? Naye naishu zamanan, baganda bange, tuwangaala mu mulembe ng'amannya ago ne tesiti obutesiti va kubeera nti their characters zaatusengukamu, amannya tugasigaza tutuuse ku leva abasiraamu nga n'amannya ago gennyini we detest it. Erinnya lya Aisha terikyawomera bantu.
munonya gashububbu simanyani twala tugenda mukuti abantu batawanya n'amanya seeka noonyezaayo erinnya n'omugati omwana omuzadde wakintu wabuola mutume Zainab naga liri komoni njagalayo bwe kiberanga n'erinnya obunnya kati lituwunyira ziizi kati ate olwo ebikolwa by'abannannyini mannya erinnya lyo lyotuuma olwalero gw'omwana ligenda mutwala wa omubaka sallallahu alaihi wasallam kyobulaba nti yazaala omwana Ibrahim ne bamubuuza n'agamba nti sammaituhu bismi abi Ibrahim mwana wange ono muwadde erinnya lya taata wange Ibrahim Allah bwe yagaa nti millata abikum Ibrahim eddiini kwe buli diini ya taata wammwe Ibrahim huwa sammakum almuslimina la ilaha illa Allah naye omuntu otunula ku Ibrahim n'otunuulira abul mu'minina Ibrahim n'otunuulira Ibrahimu nga yibula tasaala sahibu risala eddiini sharia kwe tutambulira ya Muhammad taata bwe yamulondera erinnya lya nannyini mubaka buno bwe tutambulirako n'alimuwa naye subhanallah Muhammad ye Medi takuma kubeera Medi bumedi naye taliiko alamatul islam taliiko kabonero ka busiraamu la ya'rifu lillahi sajida Muhammad ayina erinnya lya nabbi anga gwe yasaako obubaka kwe tutambulira tamanyi nti omuntu ateeka wansi ekyenyi kye sajidan lillah omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okulondera abaana b'amannya لقد رزق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذرية نيوم بك كان يحبهن بك يلينا ناف يلينا وكواغل اليابان به ويكرمهن ngaba wekitiibwa وفي هذا درس إذا كلمه lesson liman ruziqa albanat اليوم تينا الله gwawadde ezzadde ery'omuwala wa in kathura adaduhunna kaba berenga bangi alayhi an yudhhira alfarha omuntu agwana okwolesa essanyu wasurura ne sanyu happiness wa yashkuru Allah yebaza Allah subhanahu wa ta'ala ala ma wahabahu من الذرية كويتو أما شامودي مزدي وأن يعزم وانا واتواتي أمالي لمتماغوي على حسن تربيتهن وكوينة تاغينا كبالينا بانا وابوانا نيمو أنا واتوابالي لموندي للنونج وتأديبهن seka bwe yali yesembesa ku nsonga eyo yaleeta obujulizi bwe twakulembedde okuyitako mu maaso omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atulaga omuntu Allah gw'abadde awadde abaana ab'obuwala omubaka sallallahu alaihi wasallam zawwaja jami'a banatihi khayra ar-rijal omubaka sallallahu alaihi wasallam yalondera abaana be abasajja abasinga okubeera abalungi sheekh waffe bwatunokolerayo natugamba nti Zainab yamufumbiza omusajja ayitibwa Abul Aasi min rijali Makka almadudin yali mu bantu ab'e Makka ababalibwa ku ngalo maalan nga mwana wattu baalinawo kye balina wa amaana bali besigwa yali mwesigwa wa tijara ngate musuuzi rajulun amin rajulun tajir rajulun dhu malin
gwe yalaba n'amuwa omwana we ow'obuwala. Amma ababiri Kulusumu ne Rukayya yabafumbiza omusajja asinga okubeera nga hayiyun wansonyi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam abaana baabo ababiri yabafumbiza Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Naye olunaku lumu Aisha agamba nti abasajja basatu bajja ewaka. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu n'akonkona, omubaka nagati yingira, ng'omubaka alina wagalamidde awo yeebisse olugoye lwa Aisha. N'ayogera ensonga ze ne bamaliriza n'asiibula n'agenda, ng'omubaka takyuse. Umar ibn al-Khattab n'akonkona, omubaka n'akkiriza naye n'aggula n'ayingira, n'amubuulira ensonga ze naye n'amaliriza n'agenda. Idha bi Uthman ibn Affan yasta'dhin, agenda kuwulira ng'akonkona nga yani nga ya Uthman ibn Affan. Omubaka sallallahu alaihi wasallam fajamaa alaihi thiyabahu, nga tannamuwa lukusa luyingira, yasooka neyezza, nazza engoye ze neyebikka bulungi. Aisha araba, bw'amala n'amugamba nti ay yadkhulu Uthman, Uthman yingira. Uthman bw'ayingira n'amaliriza ensonga ze n'atambula n'agenda. Aisha amugamba nti ya Rasulallah, Abubakar yasaba olukusa okuyingira, n'ayingira, ne Umaru n'osigala ku mbeera zo. Naye Uthman bw'asabye okuyingira, nyinza okulaba nga wezza engoye nga bwebikka bulungi, bw'omaze n'omugamba nti ayingire. Omubaka n'amugamba nti ala astahayi min rajulin, nga nyinza obutasonyiwalira musajja yastahayi minhu almalaika. Musajja nga ne bamalayika bamukwatibwa ensonyi. Istahya, yeteekamu ensonyi. Fastahya almalaikatu minhu, ne bamalayika ne bamukwatibwa ensonyi. Oyo gwe yalonda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amufumbiza bawala baabemeka ababiri. Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Mbaka yajjirwa omusajja ng'asiima eddiini ye n'empisa ze. Empisa za Uthman, rajulun hayyun, gwe yalonda okufumbiza mwana we. Abaffe tubafumbizaani? Mukuti bw'otunuulira ku social media n'ebitambula mu nsi, olaba omuntu nga ayanjula mu maka g'omuntu asaze kantu beekati. Naye mwana wattu ye mukogo balesa waka, yatwala muwala we. Amma Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib yombaka gwe yalonda amufumbize muwala we Fatima. Naye nga ni Fatima ali Aliyu. Olunaku lumu yamwogerako n'amugamba nti anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Aliyu tebenkera, gwe nange tufaanaganako nga bw'olaba Musa nani ne Harun. Naye ekisinga okuneewuunyisa ku Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kyatuba tukomekereza nakyo, yali musajja fakir, yali musajja munaku. Mu bunaku bwe omubaka nga amaze okumuwa muwala we Fatima, Fatima emirimu gyamuyinga nagimusukkako, n'agenda ewa taata ewa ddadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti taata, njagala onfunira omukozi. Njagala onfunira omuki? Omukozi. Njagala onfunira omukozi. Omubaka kyava agamba muwala we nti ddayo eka, nja kujja. Ddayo eka, nja kujja. Ekiseera bamaze okulya ekyeggulo, omubaka n'agenda mu kazigo kaabwe. Yabasanga webeebase, teyabasitula, yaga nti musigaleewo, najja atuula wakati waabwe.
watula wakati waabwe n'abagamba nti nkuyigirizeeyo ebigambo mwembiriri nga mbibayigiriza nga bye bisinga obulungi okusinga okufulira omukozi guwazze ng'onsaba. N'abagamba bombirire n'abagamba nti idha awaituma ila firashikuma, bwe mujja eri obuliri bwammwe nga muze okwebaka, mugambe nti Allahu akbar emirundi 34, mugambe subhanallah emirundi 33, mugambe alhamdulillah emirundi 33. Yabaga nti ekyo Fatima kikusingira omukozi, era teyamumuwa. Naye tuluulira obusobozi bwa Ali ibn Abi Talib tebusobola kufulira mukyala we Fatima kumufunira mukozi. Awo waliwo okubeera nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yadaivatinganga okutegeera kw'omwana we, n'amujja ku ntegeera enkendeevu n'amutwala ku kutegeera ekisinga okubeera ekyebbeeyi gyali. Olaba bw'amujja ku kululunkanira okuyambibwa ku nsi n'amudayirekitinga ku kinaamugasa ku nkomerero. Abaana baffe bwe bajja gye tuli, ensonga zaabwe bwe zijja gye tuli, tuzikwata tutya? Olina obudde obutunula mu nsonga y'omwana, yamugasa etya gy'aleese? Olina malakiya obusobola okubeera nti olaba waggulu w'okulaba kw'omwana wo eri ebimugasa okusinga ye bw'alaba. Omwana omudayirekitinga, by'omudayirekitingako bimugasa bitya ku nkomerero ye? Abaana baffe, the way we directed him, bibagasa bwatya ku nkomerero yaabwe wakati waabwe ne Allah waabwe subhanahu wa ta'ala? Baganda bange, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba tuwadde obusobozi, topiki eno tujja kugitunuulira, yeetaaga essaawa endala nga nnamba kyetutasobola kutaataaganya nteekateeka ya misomo gyaffe. Mukkirize ekitono ekyo kyetuba tukomako. Allah bw'anaaba tuwadde obusobozi mu ngeri yonna, abathuraya bano mbagamba nti bateekeddwa okutwala obuvunanyizibwa balabe nga ensonga eno tugikusa insha Allah. Naye mukkirize tugikomyeko awo olwa for the interest of time insha Allah. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. okusookera ddala nga mwannyinaffe Dr. bwajja okutuyigiriza, Allah kyamusobozesezza okutegeka, njagala okutuusa okwebaza kwa ffenna eri muganda waffe Umar Siddiq olw'omulamwa gwatuleetedde olunaku lwaleero. Obwedda ntunula naye mbutuufu abantu babadde nga abali mu swala, nga tewali anyega, tewali akola ki, n'amaaso gonna nga tegakyuka, ekitegeeza nti attention ebadde nnungi nnyo. Ate ekyo kitegeeza nti ffenna tuli bazadde. Bwe tutaba bazadde tuli baana, ekimu ku bibiri. Naye tweyanzizza nnyo ebintu bibiri byataddeko essira Sheikh, ate ng'abijjamu ebyo byatuyigiriza. Njagala tubitwale nti bikulu nnyo. Atadde nnyo essira ku kwalite y'abaana baffe. Kwalite kiki? Embala. Abaana okubeera nga bambala, so si muwendo.
ojja kubeera n'omuwendo nga mulungi nga bwe tusoma hadithi eri ti nabbi ayagala tuyingiye umma asobole okwewaana ne umma ngaeyo neringa byovu eno yabamedi abasika empale abo nabbi bagenda okweyagala nabo. Kiba kitegeeza tumatire ekisooka obukulu, tumatire n'omuwendo gw'abaana baffe Allah batuwadde, tuleme kuluubirira nnyo mu miwendo naye ng'ate n'abatono batulemye okulabirira okubatuusa ku mbeera esingako okubeera ennungi. Ekitegeeza abazadde ffe tulina omulimu omunene ogulina okuteekateeka abaana baffe okubeera mu mbeera esinga okubeera eyettanirwa, ate ejja okubatuusa ku nsonga y'okutuyingiza ejjana. Abaana bafuuke ensonga etukola ki? Etuyingiza ejjana. So si bali bannaffe Allah be yayogererako ku nabiyuna Nuhu alayhi salam naga nti oyo si mwanawo, tali wa mirimu mirungi. Ate abamu bafunakawo omukisa nga boolaba yali nabbi Musa alayhi salam bwe yagenda eri omumanyi amusingako, Allah gwe yawa obumanyi obwekusifu ennyo, bwe yatambula naye waliwo we yasanga omwana n'amutta, n'amugamba nti abafosse omwoyo ogulabika nti mulongoofu awatali nsonga yonna. Kati oli n'amugamba nabbi Musa alayhi salam nti nakugambye tombuuzabuuza. Endagaano yabadde yakola ki? Kubeera nga tombuuza buli kyolaba osobole okuyiga. Naye enkomerero ya byonna bwe yamaliriza omusomo gwonna n'agenda ng'amutegeeza gy'abadde amubuulizabuuliza obubuuzo. Omanyi ffenna wano twagala nnyo okubuuzabuuza, oluusi okubuuza okutaliimu nsonga, ate oluusi nga kwa kuchalenjinga, oluusi nga kwa kwagala kunyooma oyo abadde ayigiriza. N'olwekyo bw'oba obuuza oteekwa okubuuza n'empisa, oteekwa okumanya nti ekibuuzo ky'obuuzizza ddala kituufu, kyetaagisa okubuuza. Kati nabbi Musa alayhi salam oli n'amuddamu n'aga nti omwana oli gwe nasse, omwana oyo bakadde be baali balongoofu nnyo, naye ate ye ng'agenda kukola ki? Kuboonoonera. Kyeva nalabye nti omwana oyo ekisinga obulungi kumuggyawo, aleme kwonoonera ki? Bakadde be bali abalongoofu. Naye ffe tuyinza okufuna ababatugirawo, ebyana bwe biba byonoonefu nga byonna bitemu, biyaga, binywanjaga, biki, wallahi era tujja kubaawo. Ate ku mulembe guno byosinga n'okusembeza mu maaso wano abantu balabe, kubanga kizze ekyana kiyimbi, kisiba mu kuyimba, kirina obusente bwakyo, kyosinga okukulembeza okusinga okulaga bahafizul Qur'an. Omulembe gulimu ebizibu, naye ng'ebizibu ebyo byonna biva mu buzibu bw'enteekateeka y'abaana baffe. N'olwekyo tubeere n'abatono, naye ng'abatono tubateeka ku mulamwa omulungi, era nga tubamalirako obujjumbize bwaffe bwonna okusinga be tutasobola, nga tetujja kubatuusa ku kinyusi, kubanga bano olaba obwedda bw'asoma ku bawala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba bawala babiri bakuyingiza ejjana ng'obatuusiza ku nsonga. Lwaki teyagamba 10? Lwaki teyagamba 20?
naye nga buli lwobeera n'omuwendo omunene ennyo ne challenges zezikoma okukola ki. Nze nalabye abaana bakadde baabwe baleka ettaka nga bali waddeyo eri obusiraamu, era abasiraamu ne batuukirira abalina obuyambi ne bajja ne bazimbawo omuzigiti. Abaana ne beekyusa olw'okubanga ettaka lifuuse lya kitiibwa nnyo we bali, ne bagamba nti ffe anti ffe tusookerwako ku byetaago bya kitaffe, n'olwekyo ffe obwetaavu bwaffe obusinga obukulu si muzigiti. Era ne bagobawo abasiraamu ne babeekyukiza n'omuzigiti ne bagumenya ne batunda kati waliwo zi plaza. Abo be baana be twagala, batuuka n'okusengula entaana zammwe nga mufudde olw'okwagala okwematiza batunde ettaka eryo we bali bafunemu kye bafunamu bazimbewo bye beetaaga. N'olwekyo kiba kirungi nnyo okumatira n'ekitono naye nga kiri quality. Bw'oba n'ekitono ng'okiruŋŋamizza, kubanga nabo Allah ajja batubuuzaako olunaku lwa akhira. N'olwekyo tukole ekiteekeddwa okukolebwa. Bannaye kyemuva mulaba, nze nayagadde nnyo omusomo guno, singa nga gwe gwokka ogwabadde mu luyigiriza lw'omulundi guno, nga buli avaayo ayongereza okwo, era nga twongera okutunulira ddala ku mbeera z'abaana nga bwe bafaanana. Kuba nze nina ekifaananyi kye nnina ku baana b'ennaku zino olwaleero, ate nnina n'ebintu bingi ebisoomooza abaana okuviira ddala gye tubatwala mu basomero okuva wansi mu nasale okutuukira ddala ku yunivasite. Tubalaba, tulina records, abasinga obungi temubifaako. Naye kaakati tugenda okuzuula nga obunafu bwonna obuli mu umma, lwakuba nti ebintu tubireka ne tutabitunulamu, tetubitunulamu ne bigenda bugenzi bw'ebityo. Kaakati bannaffe betugenda okusikiza eddiini oba betugenda okulekera eddiini ne babeera nga bayingira obuwuka buyitirivu, naye nga bambi sitwabayambako okubalabula nti bannange ensi mwe tuwangaalira erimu pollution, erimu obuwuka obufaana bwe buti, era buleeta endwadde bwe ziti, era buleeta kino nakiri mu mukwano, so si mu mateeka, si mu bukambwe. Kubanga ekikulu si kugunjula na bukambwe. Obukambwe tebugunjula, bukuriyetinga abantu nga bali hippocratic. Bwe bakulaba ne beegira bwe bali, babula n'okwekweka mu bitanda, naye bw'ovaawo ne bafuuka ki ekirala. Naye omukwano, obukwata mpola, okubeera ng'obassaamu ekitiibwa, okubeera nga mwogeraganya, okubeera nga muteesa, okubeera ng'osooka kubawuliriza bo ki kye bagamba, olyoka otuuka okusalawo ekirala. Ebintu ebyo bikulu nnyo, naye bannaye byonna bigazi. Twandibadde tuva wano nga tulina bye tukkiriziganyizaako mu mwaka guno, kubanga omwaka guno ssebo gubadde mwaka gwa famire, okusinziira ku gavumenti yalangirira, kubanga famire bannange, famire ziweddewo. Obuvuyo obuli mu famire, domestic violence eziri mu famire biyitiridde. Famire abantu bazidduka buddusi, obufumbo tebukyawangaala nga buno bwaffe. Ffe tubuwangaddemu emyaka 40, naye ab'ennaku zino bwa nnaku 7, abamu nnaku 2, myezi 3. Waliwo obuzibu bunene nnyo. Ebintu ebyo tusaana okubisima ne tubijjayo ne tubitunuulira ne tubinogerako ku ddagala. Bwe tugenda okudda omwaka ogujja nga tujjayo lipooti, bannaye waafunikawo change, weeri kiri kye twali tukola bwe tuti tetukyakikola. N'olwekyo insha Allah seeka tukwebazizza, weebale nnyo, weebalire ddala. Bangambye ebibuuzo bingi
naye ate ne munnaffe ajja okutuyigiriza wano dokita. Ate dokita balina n'okutaasa emitima, oluusi bamuyita obusimu bukuba oli luddawa, waliwo gwalese ku kaleeba, waliwo ne gwe baleese ku katanda ng'ali bubi, kubanga omukyala ajja dokita wa byabakyala. N'olwekyo nakyo endagaano eyo tulina ogikuuma nga bweri. Njagala okwegayira sheekh bw'anaaba akyalina akaseera agira akyabeerawo, kubanga n'ekyemisana kikeereesezeddwamu katono, naye nga weekiri mubeere bagumu. Seeka ayinza okutwanukula obubuuzo obwo mu kaseera ako kanaaba atuwadde inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Umar Siddiq Ndawula, tutuuse omukisa guno okumwebaza okuva gye twavudde yonna paka eno gye tutuuse. Tumusabira Allah tabaraka wa taala amuwemu obulungi era akkirize, era naffe abazze okusoma Allah atuwe empeera zaffe mu bujjuvu olw'okufaayo okweyigiriza eddiini yaffe. Nono kyabbeeyi